Kati wulira embeera munnange ng'ekyagenda mu maaso ey'okubeera nga amasasi buli lukya geesoozanga abantu. Ampuliriza njagala owulira ebikuuno olwaleero bye nkuleetedde mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Naye nga tunaba kubeera nga tweyongerayo oba oliawo kansooke nkulamuseeko nti webala nnyo gy'otuusaako engalo mukwano gwange n'okubeera nga ongoberera. Nze AK Master ku lutimbe gaggadde olwa AK TV. Kale n'obwombeefu nkusaba vidiyo sooka ogiwe ekigalo nga bulijjo, kubanga vidiyo eno bw'ogiwa ekigalo message eno etuuka ku bantu bangi abalina okubeera nga bagimanya oba oliawo. Kale n'olw'ensonga enja kusaba tokola ttima, teekako ekigalo tutambule ffenna nga nange bwe sikola ttima ne nnoonyawaako ono ate ne mukutuusaako. Kale vidiyo giwe like mukwano gwange ampuliriza, bw'oba oli mpya subscribinga okone ne kade tubeere nga tutambula ffenna. Kale vidiyo tuweerabiranga okubeera nga ogiwa ekigalo mukwano gwange nga wakabeera nga ogiggulawo bw'oti. Kati wulira mukwano gwange ampuliriza, minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda amanyiddwa nga Major General Retired Civilian Kahinda Otafiire ono avuddeyo n'akawaŋŋamula mukwano gwange ampuliriza mu maaso g'abannamawulire n'ategeeza ebigambo bino kubanga abadde abuuzibwa ensonga zibadde ziwerako, abuuziddwa ebibuuzo nga biwerako. Minisita ono jjukira era yatwala ne poliisi eri wansi we, era minisita ono Civilian Kahinda Otafiire ye mukulu akulira akakiiko aka security mu ggwanga Uganda. Ampuliriza kati wulira ensonga zino naawe oberenga olondawo oba oberenga osalawo oba oberenga ofumiitiriza oberenga osunsula. Major General Retired Civilian Kahinda Otafiire ensonga zino zayogedde bw'abuuziddwa. Ddala abadde alina kubeera nga addamu bw'atyo oba bingi byazzeemu naye ng'abiddamu abyebalama nga tagaba nsonga ntuufu okusinziira ku kibuuzo oba ku bibuuzo ebibeera bimubuuziddwa. Kati nze AK Master maze okubeera nga nteekako galubindi mukwano gwange n'okukubira tooki mu nsonga zino zonna tusobole okubeera nga tutolontoka nga tusaabala nga tuli babiri era nga tuli wamu. Kati ntandise. Major General Retired Civilian Kahinda Otafiire mukwano gwange wali mu maaso g'abannamawulire yabuuziddwa ebibuuzo ebiwerako, era ebibuuzo ebimu mukwano gwange ampuliriza njagala tubiyiteeyitemu mpola kimu ku kimu ne ansa y'omukulu obwedda jjajjanga addamu oba oliawo naawe okusinziira gy'oli mu ggwanga lyonna oba ebweru wa Uganda gy'oli osobola okubeera ng'ofumiitiriza ddala ensonga zino ze yabuuziddwa, ansa ze yatuwadde ddala ze zabadde zisaana okubeera nga atuwa okusinziira ku bibuuzo. Kati ntandise. Omukulu Major General Civilian Kahinda Otafiire ono nga ye minisita w'ensonga z'eggwanga eza Uganda ez'omunda era nga ono yakulira poliisi eri wansi we yabuuziddwa ebibuuzo bino wammanga. Mukwano gwange ampuliriza ntandise. Ekibuuzo ekyasoose omukulu ono yabuuziddwa nti lwaki ampuliriza lwaki abantu abattibwa mu ggwanga lyattu erya Uganda lwaki alipoota tezifuluma ez'abantu abo ababeera battiddwa mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kati wulira yagambye bw'ati, nze sinze nnoonyereza era sinza akola ku lipoota ez'abantu abo ababeera batirimbuddwa oba ababeera battiddwa mu ggwanga Uganda, wabula nze nange nkwata ttiimu ey'abantu abakugu benneekakasa nti bakugu ne mbasindika banoonyereze ku nsonga ezo z'omuntu yenna abeera attiddwa. Kati nga minisita Engwola bwe yattibwa sinze ndeeta lipoota oba All Access Ismail sinze ndeeta alipoota, wabula wabeerawo abakugu abanoonyereza era ne baleeta alipoota ezo entongole. Era ono yannyonnyole n'agamba nti gwe bw'obeera olina omulwaddewo n'omutwala mu ddwaliro, abasawo be bamanya ddi omuntu ono lwanaawona, era abasawo be bamanya ddi omuntu ono ekiki ekimuluma ne bw'aba afudde be bamanya ki ekiba kimusse. So si gwe atutta omulwadde mu ddwaliro. Kale n'olw'ensonga eyo simanyi abakugu abanoonyereza banaamala ddi okunoonyereza, wabula banaaba bamaze okubeera nga banoonyereza nja kuba nkuleetya alipoota entuufu ku nsonga eno mbeere nga njanjulira eggwanga litegeere. Wabula njagala mukwano gwange ojjukire nti minisita Engwola oba All Access Ismail oba omusajja ono omuyindi eyattiddwa si be basoose okubeera nga battibwa. Abantu bangi abazze nga bakubwa amasasi ampuliriza bangi okufiira ddala eyo mu myaka gy'aba omugenzi Kayiira, tujjukira Jeno Kazini, tujjukira Felix Kaweesi, tujjukira Bakirumira, bantu bangi sijja kubeera nga mbamenya, naye alipoota ezimu kigambibwa nti ezifulumanga mpaka n'essaawa eno tetumanyi oba bakyanoonyereza oba okunoonyereza kwaggwa naye nga alipoota zaabula. Kati wulire ekibuuzo ekirala. Bamubuuziza nti oyogera ki ku bigambibwa nti abajaasi ba UPDF
basiwuse empisa tebakyalina mpisa ensangi zino. Yannyonnyodde bw'ati n'agamba nti omusirikale omu okusiwuuka empisa n'akuba mukama we amasasi tekitegeeza nti amagye gonna gasiwuuse empisa oba tegalina mpisa, wabula oyo omusirikale omu era y'ensonga lwaki twagala okunoonyereza tumanye kiki ekyamuviiriddeko okuba mukama we. Naye tekitegeeza nti UPDF yonna oba amagye gonna gasiwuuka empisa. Ampuliriza naye njagala ojjukire mukwano gwange ampuliriza nti nakolera akatambi wano ku AKTV naye nkugamba nti mu bitundu by'eruweero Nakaseke abasajja abaali bambadde ebyambalo bya UPDF mukwano gwange basalako faamu emu ne bakuba amasasi ente 97 naye nga buli nte gye bakuba bagireka efudde. Abantu abo baali mu byambalo ebyamagye. Ampuliza tuze tukola obutambi nenkulaga abaserikale aba UPDF wali ku Equatorial Mall bakwata omusajja owa police owa traffic ne bamuyisaamu MP ez'amangu mangu naye nga bamukuba baali basajja basirikale ba UPDF. Waliwo omukyalo omu ampuliriza yali wa traffic era abasajja abasirikale bamukwata kiyufuyifu. Ono yali alagira emmotoka y'omukulu w'omu mbamagye gwe sijja kwogera linnya eberengedda side eno oluvannyuma lw'okubeera nga adirectinga emmotoka ezo. Abasajja baavaamu ne basikasika omukazi owa traffic naye nga bamusikasika bamagye balina emmundu ba UPDF ate nga gwe basikasikanya yali mukyala nga wa traffic. Mukwano gwange ampuliriza ekyokusiwuuka empisa njagala nnyo naawe okube mu ttooki gy'ovudde yonna by'ozzoolaba by'ozzoowulira era ne by'omanyi ku UPDF ddala esiwuusa empisa oba tenaba kubeera nga esiwuuka empisa okusinziira ku Major General Retired Civilian Kahinda Otafiire ono nga ye minisita w'eggwanga ow'ensonga ez'omunda bwe yategeezezza. Ekibuuzo ekyokusatu, waliwo abajaasi mu UPDF abatta abantu ba bulijjo olw'okubanga diiru naddala ezo eza ssente. Kino okyogerako kibituufu? Mulimu abasirikale nga batta abantu ba bulijjo olw'okubeera nga babeera ne diiru ze baba bakutudde? Mukwano gwange ampuliza buli bwe yazzeemu yagambye nti y'ensonga lwaki tukyanoonyereza ne ku minisita ono tulabe ddala waliwo diiru eyabadde ekutuddwa oba tewali diiru yabadde ekutuddwa. Bwe kinaabanga lipoota evuddeyo ngeraga nti waliwo diiru eyabadde ekutuddwa tujja kubeera nga tunjonnyola ensi n'okubeera nga tugitangaaza ekyabaddewo. Wabula essaawa zino okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Nze simanyi omusirikale n'omu yali asse muntu lwakuba nti yali akutudde diiru. Ekibuuzo ekirala, abasirikale okukozesa ebiragalalagala ne batulugunya abantu ne bakuba n'okutta ne batta mugenda kirwanyisa mutya? Kubanga tuwulira nti mulimu abasirikale abamu abakozesa ebiragalalagala. Yagambye bw'ati bano bonna tugenda bakebera emitwe wabula tugenda kebera abo bonna aba escortinga oba abakuuma oba abawerekera abakungu tusobole okubeera nga tubasikuriininga era bwe tunaasangamu abakozesa ebiragalalagala tugenda kubeera nga tubavunaana. Bwe tumala okubavunaana tugenda kubeera nga tubajjanjaba. Kitegeeza nti mukwano gwange ampuliriza abasirikale bagenda kubeera nga bakeberwa wabula kyenjagala otegeere bagenda kukeberako abo bokka abatambula n'abakungu abakuuma abakungu. Kyenjagala okubeera nga mmanya ampuliza nawe kyoyagala okubeera nga omanya bwe kiba nga mulimu abanaasangibwa nga bakozesa ebiragalalagala ku bakuuma abakungu kati olwo eri gye babajja ekinyusi ekiri eri kyo kigenda kukolebwa kitya? Kubanga bw'okeberako bano abakuuma abakungu bokka kakati ate bano abatakuuma bo tugenda kubeera nga tubawula tutya? Jjukira alipoota yavaayo nekakasa nti abantu 100 ku bantu 100 35 batabufu ba mitwe. Ampuliriza abakuuma ddembe ku 100 boolaba abantu 100 boolaba abantu 35 batabufu ba mitwe. Kati kitegeeza nti abantu 35 abasigaddewo batabufu b'emitwe tugenda kubeera nga tubakola tutya? Tugenda kubeera nga tubeewala tutya? Tugenda kubeera nga tusurvivinga tutya? Era kino kitwalawa eggwanga nga ggwe Munnayuganda agoberera AKTV era asobola okubeera nga ofumiitiriza eggwanga lyo bwe liyimiridde, ensi yo nga bw'etambula n'obutebenkevu obw'ensi yo nga bwe butambula. Ebyo bye bigambo ebyayogeddwa ebimu ku byayogeddwa Major General Retired Kahinda Otafiire Civilian ono nga ye minisita w'ensonga z'eggwanga eza Uganda ez'omunda era nga poliisi eri wansi we. Yavuddeyo n'akakasa nti abakuuma ddembe bagenda kubeera nga bonna bakozesebwa bakeberwa emitwe oluvannyuma basooke baddizibweyo ku mirimu gyabwe egy'okubeera nga bakuuma bakama baabwe nga bamaze okukakasa nti abantu bano bonna balamu. Wabula kyenjagala okubeera nga mmanya ate abo abatali mu kukuuma bantu abo abasigalayo bo
bana bakakasa batya era bwe banasanga abantu bano badde bakosa ebiragalalagala bagenda kubirwanyisa batya okulaba nga babigobera ddala mu bakuumaddembe bano baleme kubeera nga baddamu okubeera nga babikozesa bagenda birwanyisa batya okulaba nga babimalirawo ddala kubanga tulaba abapoliisi tulaba abamagye bakwata abantu nga balina anjaga n'enjaga amasawo n'amasawo oluusi entuumu n'entuumu ez'enjaga ne babiwamba era ntulaba nga ebimu babyokya oluusi ebimu birabika tebyokebwa ebitayokebwa biragawa nange neebuuzanga ggwe bawamba amayirungi galagawa kitegeeza nabo oluusi oba oliawo bagakozesa ne beekubisa ne beekyoma munenga ensi bwetambula ennaku zino naye kaakati kino kigenda kukomawa era bagenda kukozesa tekiniki ki bagenda kukozesa method ki ey'okubeera nga erwanyisa ebintu bino okubeera nga munnange abaserikale tebaddamu kubeera nga babikozesa tusobole okubeera nga tufuna emirembe mu ggwanga lyattu lya Uganda. Nze Eke Master mbadde okubeera nga ntembeeta ensonga Mukama Katonda musaba n'obumbefu akunkuumire nga nange bwankuuma tusobole okubeera nga tukwatagana olunaku olw'enkya. Bye bye.